Ndowooza. Oboye twagenda mu birala. Kuva watandika okunoonya akalulu. Ndowooza okuva mu gw'omwenda. Oh my God. Myezi ngezi ena. Bananga batuliza mu nsaasire. Naye omulundi ogujja nze ngenda okkeera wano. Omanyi nabadde ndowooza nti ngenda kadde kakwata. Mbadde nva Ntebe. Naye oba ngeri gye twafunye road mayor mupya n'asobola kuba ye. Anasobola okutereza ebiremye. Kubanga ye yinginiya naye lwakuba. Ate omulimu ogumuleetesa gwa kubeera nga akulembera poliisi. Kakati bw'obeera yinginiya ng'ate gwe togwa mu kiti ky'aba technocrat. Ate n'oweebwa ogw'okukola poliisi. Ba technocrat bo ne bataweebwa gwa poliisi. Ate kati naawe obanga aweereddwa gw'otaasobole. Naye kegamba katusabe Katonda tulabe mukulikeeyo mu kalulu. Akalulu twavudde kuluka akalulu. Kalulu twakavuddemu. Ebifo ebimu ne tubiwangula birala ne bitulema. Kiki kyagala? Kati obwa president twabuwangudde. Obwa president bo twabuwangudde. No deputy yabadde na candidate mu lwokaano lwa president. Twawagira ono aliko. DP. Atumanyi twali tulina endagaano yaffe. Endagaano yalimu ne kalulu kano. Kakati twagikozesa okufuna ebyokusalawo singa ekibiina naye ffe abakulembeze abasatu mwenna mwavaayo. Mwami Mao president, gwe Dr. Mbidde vice, ne secretary general Mwami Siranda. Mwawagidde candidate Museveni. Mwawagidde. So muli mu kubiibya nga mu abasatu nti candidate wamwe yawangudde. Ffe tuli mu ssanyu kubanga oli mu ssanyu nti Mwami Museveni yawangudde. Era kino kye nabadde ngamba abantu nti si kituufu nti oludda oluvuganya ffenna twadde twagala aveeko. Si kituufu. Oba toyagala Mwami Museveni aveeko. Tewabaddewo unanimity. Ffe twadde tetwagala aveeko. Kati oli kuludda oluvuganya onombide. Oli kuludda oluvuganya government. Ovuganya Mwami Museveni. Nze ndowooza wali badde olwana butassamuko kulaba nti avaako. Okuvuganya is not geographical. Ndikati olina kuba ku ludda lw'eri okuvuganya. Osobola n'okusemberera ddala wano ku ntebe ye okuvuganya. Mu kabineti mwennyini n'oleeteramu ebirowoozo by'okuvuganya. Kati ffe bwe twafuna ffe endagaano eyo omanyi abantu tebagisoma. Mu Uganda muno abantu tebaagala kusoma. Endagaano eyo ffe etukkiriza okukuuma ebirowoozo byaffe ne tubiremerako. Okujjako kasita bisalibwawo minisita ye abalugende aluguddemu. Naye era ffe tusigala tubiriko fe abeebweru oba kitegeera. Ye minisita ekimusigaza ku ebyo ebirowoozo ye bagiyita collective responsibility. Naye bamemba baffe aba parliament mu parliament basigala bali ku bye tuganye bwe tuba twaganye. So n'olwekyo kino kyakukolagana cooperation nti tetusobola kusigala mu campaign mood for 5 years olwokuba twaluzinze obululu. Eggwanga tetusobola kusigala bwezityo. So mugenda kukolagana ne yawangudde. Kyata tujja twandikira na ku celebrations ezo mujja ziraba. So you'll participate. Tujja kubeerayo ko celebrations za Mwami Museveni okuwangula kalulu. Kakati gwe joint opposition twade tuwagirani. Anti mwabadde mbakandidate opposition musanvu. Kati oyinza kugamba nti onaaveeko ne bakubuuza nti ani abaddako noga nti omu ku bano. That is guesswork. Kati febiti tubibeera mu. Because mwakikolanga ba individuals Honorable Mbidde. Yes. Walito sobola kulondako omu ku musanvu. Tekwali. Mwami Kyagulanyi yaliwo yakutte kyakubiri. Tekwali. Kati nze kankubulire. So walito sobola muwagira. Ekisooka tewaaliwo kulonda kuba president. Ate abantu nababuulira. Era mbadde nzija wano nga binnuma nga ndaba sinnatuuka ng'ozannya ku maloboozi ge twayogera wano nga tubabuulira ekinaabeerawo ng'okulonda kuwedde. Ng'ekyera kikiriwo. Enjawulo nti bagenza okwetooloola nga taliiyo teyazze ey'ewaka. Naye twabagamba nti tujja kumaliriza nga balangiridde nti ono yasinze. Era wamwogera. Nga akutte ekyokubiri beetoolodde amaka ge nga kakati abawangudde obufofufu obulala bagolola masuuti babagamba mwekalakase baganye. Era kakati abawagizi abamu bali mu bakubira mu mbwa buli omu bamutuumye akabwake bwe bakuba ku social media. So njagala kutegeeza buli omu bamutumye akabwa. Bamuwada akabwa kati bakuba kakube. Kubabaka. Gwe gundi nga tetukulaba ne bakakuba kakati. Kaveemu omwase. Tuli mu byakuzannya. Kati ebyo bintu by'okuzannya mwami kungu. Honorable Mbidde. Tebiteekateeka ggwanga. Tetuwabadde na kalulu. Tewabadde. So weetabye muki? Ffe
twetabye mu process kati olwakuba ebigambo ebimu mu Luganda tebiriyo kati mmwe abantu banga bampuliriza mmwe kye muyita democracy mu Uganda tikiriimu ekirimu bakiyita dictablanda omwala bamita bakamwini or something fe tubeere eno nga twetolola waliwo ne bakandidate abagamba nti bagenda kukola smart campaign nagenda okulaba tugenda tuuka mu kulonda nga internet bagijjeko nenga constituency yoyo bagijjeko bagenda ogizaako nga teyasinze so njagala bategeeza ogayo oli musanyufu byansusso ze ndi musanyu kubanga buli kimu twakyogera omanyi okulabula neno bando bwe muli kuduluvanya government bali mu maziga bakaaba gatya kati ku byonna kiki bataalaba nti kijja kubeerawo mami kyakulyaga nti akalulu ke bakakwatamu anti kati ye yali alowooza nti bano ba democrat nnyo tebajja kakwatamu iye bali let me tell you mwami kungu bwe tutalekera awo kukwenya bantu nakugamba wano nti bojja wano ng'olina emyaka 4 n'oyogera ebyobulimba ku bululu obujja ne biggwa nga bakuwangudde naye ng'abantu bo badde balowooza nti ogenda kuwangula tugenda okukomawo ng'olina 45 ffe tubadde wano jjo lyabalamu nga tuli ba UID kati ate abaana ba UID era ffe twali ba UID nga tugamba ba Dr. Semwogerere mulemedde ku kibiina mutubire ku kibiina ffe bavubuka ffe bavubuka kakati ate naffe abaana ba UID bakamulemedde bakamukuze naye yakulembera ali omu so kubanga bino ebintu bye tuba twogera bino ebitaliimu makulu bye tukulembeza ate bye twagala ate bambi population gye twogereramu buli kye muleeta ekkiriza kuba temanyi kirala mu Uganda wateekeddwa okubaawo enjawulo tewaliiwo muntu kati abalonzi ba Uganda tebalina capacity kulonda ate ekyokubiri tewali supposed kubeerawo member wa parliament gwe bakwasa kitundu nti gwokiikirira kino n'akyesimbako ebiba kati ebyo bya bulabe nnyo tuteekeddwa kati kufuna system ndala asengejja bakulembeze nga bwolaba kati gye bakozesa South Africa gye bakozesa Rwanda tosanga ng'ekitundu kikutta omuliro gunyooka nti omusajja anoonya kalulwa ayisizaamu omutwe wabula buli pata emanya nti tulina ababaka bameka mu parliament tibali bina buli pata ekola list y'ababaka bina negamba nti feeno kasita akalulu tukalya okuva ku omupaka ku bina be bayingira parliament kati mugenda okumaliriza nga candidate wammwe ekibiina kyammwe kifunye obululu emitwalo milioni 4 kati nga bakola average nti buli mubaka abeera wa mitwalo 4 kitegeeza mmwe mwina ababaka mwina emitwalo 4 emeka mu milioni za mmwe 4 titufunye 1,000 be babaka 1,000 kati ku list y'ebina mubala okuva ku omupaka ku 1,000 ti abo bayingidde ng'endulu zivuga kati olina kyojjofuna nti ekisookera ddala bayitirawo ku merit nga pate bwe yabakategorize nze on merit kyekyokubiri ekyekisooka ekyokubiri baba bazze kukolera ggwanga lyonna si katundu edda twabeeranga ne gavumenti ngo ffe tubisomye wano bakugamba Minister of Broadcasting David Anyote ne bakuba nga tebasukka 2 nga bamanyiddwa era nga naye kati buli kyalo kyagala kifune minister akadde kaweddeyo so n'olwekyo abalonzi tebabisobola tebabimanyi lwaki wagudde mu kalulu nze nja kunnyonnyola ebikwata kalulu ako nga wayiseewo omwaka gumu bakubye nja binnyonnyola nga wayiseewo omwaka ogwo kubanga kati toyagala byogerako kati biina gye biri nja genda okujja okubinnyonnyola nga baabikozeeko kati biina gye byagenda alebe muleka kwotinze ku ndineko byoyogedde bika ekyokubiri nze buli lwe neesimbawo ng'abalonzi balina obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo oba obwenkana siwangulwa ekyo kiri ku likodi ate omanyi nakyogera awo abamu ne bakyankalana ne beekyanga abantu ba Uganda muyiga okutegeera amazima oli bw'aba agoogera nze simanyi byakukulimbalimba neesimbawo okuva nga ndi Makerere nenfuka guild president muzi secondary nabeeranga head boy neesimba ku parliament ya East Africa
ng'abalonzi bonna balina senior 6 n'okweyongerayo kuba babeeranga babaka ba parliament no wangula myaka 10 nga nze mpangula wano delegates conferences za DP ezirimu ebitundu 3 byakuna baba bayivu kuba baba basunsuddwa kuveeyo waabwe mbeera n'opposite bisanja bina nze vice president so naye bwe ngenda mu bululu obw'abantu nga bote balina buyigiriza obwo nsiwangulangako so nolwekyo lwaki osigala okyagendayo kuno kuyitibwa nze nange mba simanyi kati guno ogusembyeyo be bantaba nze nali ku mukolo gwange bennyini be bakusaba ate batakulonda bannonda abo abansaba naye jjukira nti sibe bokka sibe balonda omukolo abantu 1000 ne bajja ne bakusaba kati ebeebulayo abalala emitwalo ng'ena abatakusabye fe tubeere eno nga twetolola waliwo ne bakandidate abagamba nti bagenda kukola smart campaign nagenda okulaba tugenda tuuka mu kulonda nga internet bagijjeeko nenga constituency eyo bagijjeeko bagenda ogizaako nga teyasinze so njagala bategeeza ogayo oli musanyufu byansusso ze ndi musanyufu kubanga buli kimu twakyogera omanyi okulabula neno bando bwe muli kuduvuganya gavumenti bali mu maziga bakaaba gatya kati ku byonna ki kye bataalaba nti kijja kubeerawo mami kyakulyaga nti akalulu ke baakakwatamu anti kati ye yali alowooza nti bano bademokrati nnyo tebajja kukakwatamu yebale eti miteri mwami kungu bwe tutaalekera awo kukwenyakwenya bantu nakugamba wano nti bw'ojja wano ng'olina emyaka 4 n'oyogera eby'obulimba ku bululu obujja ne biggwa nga bakuwangudde naye ng'abantu bo badde balowooza nti ogenda kuwangula tugenda okukomawo ng'olina 45 ffe tubadde wano jjo ly'abalamu nga tuli ba UID kati ate abaana ba UID era ffe twali ba UID nga tugamba ba Dr. Semwogerere mulemedde ku kibiina mutubire ku kibiina ffe bavubuka ffe bavubuka kakati ate naffe abaana ba UID bakamulemedde mukuze naye yakulembera ali omu so kubanga bino ebintu bye tuba twogera bino ebitaliimu makulu bye tukulembeza ate bye twagala ate bambi population gye twogereramu buli kye muleeta ekkiriza kuba temanyi kirala mu Uganda wateekeddwa okubaawo enjawulo tewaliiwo muntu kati abalonzi ba Uganda tebalina capacity kulonda ate ekyokubiri tewali supposed kubeerawo member wa parliament gwe bakwasa kitundu nti gwokiikirira kino n'akyesimbako ebiba kati ebyo bya bulabe nnyo tuteekeddwa kati kufuna system ndala asengejja bakulembeze nga bwolaba kati gye bakozesa e South Africa gye bakozesa e Rwanda tosanga ng'ekitundu kikutta omuliro gunyooka nti omusajja anoonya kalulwa ayisizaamu omutwe wabula buli pate emanya nti tulina ababaka bameka mu parliament tibali bina buli pate ekola list y'ababaka bina negamba nti feeno kasita akalulu tukalya okuva kw'omu paka ku bina be bayingira parliament kati mugenda okumaliriza nga candidate wammwe ekibiina kyammwe kifunye obululu emitwalo miliyoni 4 kati nga bakola average nti buli mubaka abeera wa mitwalo 4 kitegeeza mmwe mwina ababaka mwina emitwalo 4 emeka mu miliyoni zammwe 4 titufunye 140 be babaka 140 kati ku listi y'ebina mubala okuva ku omu paka ku 140 ti abo bayingidde ng'endulu zivuga kati olina ky'ojjofuna nti ekisookera ddala bayitirawo ku merit nga pate bwe yabakategorize nze on merit kyekyokubiri kyekisooka ekyokubiri baba bazze kukolera ggwanga lyonna si katundu edda twabeeranga ne gavumenti ngo ffe tubisomye wano bakugamba Minister of Broadcasting David Anyote ne bakuba nga tebasukka 2 nga bamanyiddwa era nga naye kati buli kyalo kyagala kifune minister akadde kaweddeyo so n'olwekyo abalonzi tebabisobola tebabimanyi lwaki wagudde mu kalulu nze nja kunnyonnyola ebikwata kalulu ako nga wayiseewo omwaka gumu bakubye nja binnyonnyola nga wayiseewo omwaka ogwo kubanga kati toyagala byogerako kati biina gye biri nja genda okujja okubinnyonnyola nga baabikozeeko kati biina gye byagenda alebe muleka kwotinze ku binego byoyogedde bika ekyokubiri nze
nze buli lwe neesimbawo ng'abalonzi balina obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo oba obwenkana siwangulwa ekyo kiri ku likodi ate omanyi nakyogera awo abamu ne bakyankalana ne bekyanga abantu ba Uganda muyiga okutegeera amazima oli bw'aba agoogera nze simanyi byakulimbalimba neesimbawo okuva nga ndi Makerere nenfuka guild president muzi secondary nabeera nga head boy neesimba ku parliament ya East Africa ng'abalonzi bonna balina senior 6 n'okweyongerayo kuba babeeranga babaka ba parliament myaka 10 nga nze mpangula wano delegates conferences za DP ezirimu ebitundu 3 byakuna baba bayivu kuba bava basunsuddwa kuveeyo waabwe mbeera n'opposite bisanja bina nze vice president so naye bwe ngenda mu bululu obw'abantu nga bo tebalina buyigiriza obwo nsiwangulangako so n'olwekyo lwaki osigala okyagendayo kuno kuyitibwa nze nange mba simanyi kati guno ogusembyeyo be bantaba nze nali ku mukolo gwange bennyini be bakusaba ate batakulonda bannonda abo abansaba nejjukira nti bokka sibe balonda omukolo abantu 1000 ne bajja ne bakusaba kati ebeebulayo abalala emitwalo ng'ena abatakusabye ampuliriza tuddemu wiiki ejjako